Kale dakika nnya zezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya onokora leero nkwatiriza nnyo ku mwasuze mutya NTV ne Spark TV tukyeyongerayo nate nga tubaweereza weewaawo tulaba nti tusobola okulaba nti tubongerako mu kumanya n'okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga wano. Olunaku olwaleero tugenda okwogerako emmere nga ekyobulambuzi. Ng'obadde okimanyi nti emmere yemu ku ngeri abantu abatukyalirako abagenyi baffe oba bayite tourists engeri gye basobola okunyumirwamuko eggwanga nga bali wano nga ba experiencing different types of food that we have. Weewaawo omuntu ayinza okujja mu Uganda maybe n'atagenda mu national park oba n'atagenda ku beach, naye at the end of the day aba alina okulya emmere. Nekitegeeza ki bwagula emmere yawana ey'ekinnansi n'agirya. Kitegeeza ki abantu bwe bava gye bavudde ne bajja e Uganda just okutestinga ku mmere yaffe oba okugiryako ne bamanya kiddala kiri mu Ugandan food. Bantu bangi mbadde neerumalumamu ne Sheila nga twogera ku Rolex nga Uganda bagamba Rolex is a Ugandan food, Ugandans Rolex nga kugamba kati abantu beeri bo balowooza Rolex yemmere yaffe eyawa n'ey'ekinnansi naye ng'ate munnange nedda. Of course kyabulambuzi ekiriwo nga yaffe Rolex eri different from any other Rolex in the world, but si kyekyobulambuzi kye tulina oba kyekiri main. Naye mu kugenda maaso ensi nga Thailand, Italy, Mexico, Morocco, Kenya, Congo, abantu abo balina emmere yaabwe era bagikuliriza oba bagisaamu ekitiibwa in that abantu bava gye bavudde ne baga ngenda Congo at least kulya ku mmere yeeyo, ngenda Italy just kulya emmere, ngenda ko Thailand, ngenda ko India, China okulaba nti ndya ku mmere yaabwe. Naye abagenyi bano bwe bajja bwe bayingira eggwanga kiina kiina kyekyongera ku ggwanga lyaffe Uganda. Weewaawo mu national budget ya financial year 2026-2027 tourism sector development baji allocatingira obuwumbi 567 n'obutundu 32. Ezo nno ssente simanyi oba nnyingi oba ntono, naye ate tourism as Uganda we are embracing the whole ekyobulambuzi. Ate no ekirala ekyandyebuuziddwa nti oba engeri gye tugenda mu nsi endala nosangayo different types of cuisine. Wojja wano mu Uganda osanga restaurants nga servinga Indian cuisine, Italian, Japanese nga yeyoka esavingibwa toso agenda n'ogaba n'ensaba y'oluwombo lw'enkoko. No, it is only Indian cuisine, Chinese, Japanese, Congolese, Kenyan n'endala nnyingi nnyo. Naye nga naffe tulina ez'abalala. We incorporate all those dishes in our own, cuisine. How about when you travel to another country? Bw'okyalako mu nsi endala oba bibeera bitya? Osanga restaurant nga yo it's a Ugandan restaurant, basavingayo oluwombo, basavingayo malakwang, basavingayo akalo, basavingayo akawunga. Kwegamba emmere yaffe ng'eri mu nsi endala naye nga ne tukikuliriza nnyo. Gwe kiba kiri possible oba gwe gy'otambulidde gwe omulabi waffe simanyi by'olaba mu nsi endala, naye leero tugenda okulaba contribution ey'emmere towards the tourism sector as a whole. Ndine Sheila Ahabwe era ng'ono nno she's the vice president of the Uganda Professional Chefs Union. She's the president Africa Gastronomy Uganda. Era nga alina n'essomero eriyigiriza okufumba dishes ez'enjawulo. Sheila Ahabwe gwe ndi nayo olunaku lwaleero paka ssaawa 4. The show is proudly sponsored by Roseform Uganda Bio Oil. Tweyanze okubeera nga nti muli wamu naffe okusomesa abana Uganda mu bintu eby'enjawulo. Sheila nate paka ssaawa 4. Kale nziramu okwaniriza natego yakatweyongako olunaku olwaleero dakiika 8 zakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Nate mbadde era nkyabawa statistics ez'enjawulo nga bwe tuyimiridde ffe Uganda mu byobulambuzi mu 2025 survey yakolebwa ne tulaba nti no abagenyi betufuna muno mu ggwanga baali mu kakadde kamu n'emitwalo 6
just 2025 wonno era ne tukiraba during through research netulaba nti ebyobulambuzi be contributing about 5.8 trillion. That's about $1.62 billion. Ezo sente nno siza kusaaga zina okubaako kyezikola. Then tourism also is one of those ekintu ekimu kyetwenyumirizaamu ffe nga Uganda because tulina amazike tuyina ebisolo ebyenjawulo naye Uganda yo nga yo erina half of the world is kiyita entya nedda mba netegeeza ebisolo gino ebisige bye tuyina ebizike yes betuyina Uganda ina half of the world's population in amazike ate agogo mangi nnyo era abantu bava gye bavudde ne bajje ne Uganda okulaba ku mazike gaffe n'engeri gye geeyisaamu naye bwewaawo n'emmere nayo esobola okuba nga esobola oleeta abantu wano mu Uganda naddala nga tulina abantu abeesitula ne bagenda mu nsi endala ne bababuulira engeri emmere ya wano mu Uganda gyeteekateekebwamu biki ebigirimu birungo ki recipes ez'enjawulo lwaki twakolanga bwe tutyo kiki ddala ekiri mu mmere ekisobola okutwala Uganda maaso mu bya economy mu byenfuna oba Uganda atulaba tunatambulira wamu Shida nkwaniriza ku maaso ze mutawasuza otya munange nasuza bulungi nyabo basuza otya gyendi nyabo emirimu gikwasaganya giri gitya gigenda bulungi gitambula bulungi wakavawo wakati wadde wakavawo mu nsi twakava Botswana Botswana nayo twali tulinayo Abafaransa oba ne Michelin star chef oba omukugu mu byokufumba nga ina restaurant naye ng'asobodde obikola ebbanga eddene so kyenyiza okunyonyola ku Michelin mukulikeyo nnyo tugenda okulaba ensi ez'enjawulo z'otambudde na lwaki okola kyokolera ddala Omunnayuganda ndaba olunaku lwaliro mbadde nsaba omunnyonnyole kiki ddala bwe tugamba food tourism first of all okinnyonnyole then gwe okikola otya yes okuteeka Uganda ku ntikko food tourism oba obulambuzi bw'emmere nti bw'tukyogerako kiba kitegeeza abantu okujja okulaba ebintu ebiri emmere yaffe eya Uganda si mu katale wabula engeri gye tugifumbamu ate engeri gye tulina tribe ez'enjawulo nti tulinayo Abaganda tulinayo Abakiga tulinayo Abanyankole bonna abo balina emmere yaabwe ey'obuwangwa nti twakula tulya kino bw'ogenda mu East bakulembeza nnyo ebintu ebirimu ensigo nga seeds millet kalo nti eyo balina emmere yaabwe aba East balina malewa actually then aba Northern be balina sorghum millet bye batera okubeera na Buganda matooke bw'ogenda mu Bahima mata ate amata balina engeri gye bakolamu ebyanzi kwegamba kati ebintu ng'ebyo bye bitunda Uganda oba kyenyiza okugamba nti abantu baba bagala biraba kubanga kati oyinza okulaba nga abazungu bagamba churning of butter naye ffe tetumanyi nti churning of butter okucunda eno Runyankole when you go to Runyankole nga togenze mu Luganda okucunda is churning of butter. So kintu kiri complicated. Si kintu kiri complicated. Kati ebyo bye bandayagadde okulaba nti bo balina machine ezigenda okukola amata butter naye ffe ate sije tugenda okukozesa bagenda kukozesa byanjawulo. N'ogenda mu Buganda balina oluwombo balina ebibbo kwe bateeka emmere kwe banyigira emmere ate ng'ebibbo ebyo tebiriiyo ne bw'ogenda Nigeria ne bw'ogenda in all the countries tojja bisangayo kati n'olwekyo food tourism oba obulambuze bw'emmere buba bulaga eyo engeri gye tukolamu emmere yaffe ejja etya mu restaurant nti nno tetujja gamba by'abazungu wabula tujja kwogera ku mmere yaffe ey'obuwangwa nti yeeri muki mu restaurants oba mu mahoteli so food tourism is
about that oba ebyemmere biri ku ekyo kyennyini. Okay, tulabye abantu bangi nnyo mu Uganda wano nga bali ku social media nga bali mu nsi ez'enjawulo, Dubai, US, where and they are telling abazungu bali mbagamba bannange visit Uganda, bakote Uganda flag, visit Uganda, nibatakako music waffe owa wano wabana Uganda ne bazinirako abantu bakisanga nga kyakabi nga kirungi. Then abalala of course ne babulira abantu ebyobulambuzi. We have the Minister of Tourism bakuŋŋaanya ekibinja ne bagenda ne bateekayo kangeze oba workshop or conference nga babulira abantu enyambala gye twambalamu tulya ki birebinga Uganda different byebiki. Naye kakati gwe ate okikola mu ngeri ya njawulo. Ngeri kyeyo ate okikola otya bukati oweetisa okuva wano ogenze okikola otya ye lwaki okikola bw'otyo? Kati ekisookera ddala ndi mukyala mufumbi ate gwe mulimu gwange. Naye nagenda okulaba nga buli lw'ogenda ebweru gy'olaze tebamanyi Uganda mmere yaffe. Bamanyi ebyensolo z'oyogeddeko naye tebamanyi mmere gye tuyina. Mmere gye bagenda okugamba bajja kugamba Rolex. Naye bw'otunuliramu Rolex si ya Uganda. Rolex yajja okuva mu India nti edda waliwo railway. Kati bwe bali ba constructing a railway bali beetaaga abantu abakozi abasobola okukola ku railway. Kati kwe kujja kuleeta abayindi balinga 3,000 abajja okukola mu Uganda kati ne mu East Africa. Kati okujja okukola mu Uganda okwo ne baleeta emmere kati nga buli balina obba delivaringira lunch buli kaseera kwe kuleeta chapati. Netandikira okubeera of course nanti okubanga Munnayuganda n'omuyindi wali balabako ku chapati nikwe kutandika okukola ki okutandika okulaba chapati ku street zaffe. Kati later East Africa naffe kwe kusalawo ne tukola ekyaffe ngaffe. Kati kyekimu n'emmere yaffe nti emmere yaffe bwe tugenda eri oba oyagala obalage nti dine tooke mu Uganda. Naye eri tebamanyi tooke bamanyi bananas, green bananas. Ne bwe bazifumba tezivaamu ng'ezaffe. N'enfumba eyawukana. Enfumba eyawukana. Kati buli lw'engenda making sure nti promotinga emmere yaffe eya Uganda. Si promotinga kika kimu kuba ndi Mukiga naye si promoting ey'Abakiga yokka. Tuteekamu ey'Abaganda Luwombo, tuteekamu ey'Abaganda. Why do I choose the Baganda? Oba lwaki nsalawo okukozesa ey'Abaganda nti emmere y'Abaganda bagifumba nga baboobeza oba what we call steaming mu ndagala. Kati jjukira abazungu bo bakozesa byuma okusteaminga emmere yaabwe. Ate n'ekirala ekiri unique ku emmere y'e Buganda nti endagala ezo engeri gye bazookyamu ku muliro kyanjawulo. Yes, bazikalirira ku gundi n'ebisaaniiko babiyita bitya ebikolokomba. Si bikolokomba. Ebikolokomba ebisaaniiko. The banana leaves themselves when they are dried. Endagala. Yes. Ze bookya ne bayisaako. Bweta Sebakijja abadde atuteereddeyoko. Essanja. Essanja. Toyanziza otuba obulamu ku ekyo. Okay. Essanja nibadde yogerako. Yes. So kati ogenda okulaba nga kiri unique ate kireeta flavor ya njawulo mu ttooke lino. So ogenda mu nsi zino ng'obalaga ate n'olaba nga buli omu ne ku airport by the way waliwo abazungu abankubira nga bajja specifically okuyiga emmere yaffe ey'e Uganda. Akugamba bwenva eri nja kujja onjigirize bwe bakola ki bwe bafumba emmere kuba njagala kumanya emmere yammwe. Ate ogenda okulaba nti abantu abasinga tebakulembeza mmere yaffe. So kati buli nsi zonna ze ntambuddemu tutwalayo emmere yaffe ne tutwala amatooke ne tutwala ebinyeebwa ne tutwala
amatooke n'ebinyeebwa bye bisinga okubeera unique kuba oluusi osangayo akaloba kayina naye engeri gye tukafumbamu era kaba kanjawulo n'akawunga akaffe si ke kamu n'akaabwe so bibeera byanjawulo kayina engeri enako gye bakafumbamu ebintu bino ogenda nabyo nga si bifumbe nga ogenda bifumbira eri kati aha bw'otuuka because nga Director Sebakijja tuteereddeyo awo mwali mukola ki, where were you and also what was the objective? Awo twali Kenya ate nga bayise ba chefs abagundi ez'enjawulo kati awo nali representinga Uganda ne Uganda Professional Chefs Union. Twali tugenze okulaga emmere ya Uganda kwe kubalaga amatooke nga bwe tusaanika emmere y'amatooke ne babuuza naye kati emmere yammwe lwaki yo eya yellow etooke ne babuuza nti amatooke gaabwe bwe bagafumba bo bamala gasuulamu babadde tebamanyi nti olina okusaanika ate kweganga ebibuuzo bibeera bingi nolaba nti they pick interest oba bafunamu interest mu ekyo kye tukola nosanga bonna bagamba ekyo kino nga kyanjawulo kati awo nali njigiriza abazungu France nali mbayigiriza okufumba amatooke era ne mbayigiriza okusaanika ewadde endagala tezaali ng'ezaffe naye era kyali kisobola obbalaga engeri gye basobola okufumbamu ki emmere naye ng'era olaba kyekyagala obbaleeta e Uganda nti batesingeko kweno emmere n'ebijanjaalo kimanyi nti abantu tebamanyi kususa bijanjaalo abazungu bali babuuza ebijanjaalo how do you harvest beans like nga balaba nga kintu kyanjawulo nnyo ate gwe kyolowooza nti twakimanyiira abalala bakiraba bulala so ogenda okulaba nga emmere has attracted a lot of attention oba nti ereetedde abantu bangi okutegeera Uganda naye nga promoting oba abantu abakulembeza emmere yaffe batono mu Uganda. Yes. Ondaba ddala bw'otambula oyogera ku mmere eyawano eyaffe ey'ekinnansi naye mu ggwanga Uganda yonna ogambye iwe Mukiga naye ate omanyi gye basomawo oluwombo gye bafumbamu ekinyeebwa ekyo ekya boxi oba then malakwanga food from different regions in Uganda kati gwe wabyeyigiriza otya okutuuka nti kati okimasterings ekintu kino nesobola n'ekisomesa n'omuntu omulala ate bulungi? I am very inquisitive oba mbuuza nnyo buli bwe nkulaba ngamba wakoze kino njigiriza kino ekintu kati bwe nkiraba ngeri gye ndi omufumbi ne ngamba kati mukifumba bwe muti kisinziira abantu benfumbira bwe mba nfumbira omuntu wa kabira eyo nina okikola nga bwe bakikola kabira yaabwe era noonyayo omuntu yennyini nyini akifumba nga bwe twakifumbanga kubanga ojja amagezi agasobola okukikyusa ate okikyuse kidde ku mutindo gwa leero abantu gwe basobola okwagala kyekinziza ku kiri kye twayogeddeko ekye Rwanda Rwanda twagikola naye nga twakola mmere yaffe naye mu fine dining twaliko ku restaurant emu ne bachefs abalala mu nsi endala buli omu ng'alaga ensi ye kyesobola okufumba kati n'ogikyusa n'okola ekyo kyennyini ono kasitoma kyayagala oba omuntu ayagala okulya eno emmere n'ogibaagaza ne batagamba nti eno emmere mbi nti oba emmere yaffe mbi emmere yaffe si mbi emmere yaffe nnungi nnyo because eri organic ate ne methods zaffe ziri healthy so that's why I always promote it. Okay. Buli wogenda mu nsi ez'enjawulo ogenda obeera consistent nti kati ngenda twala matooke kinyeebwa since kyekyo ekiri perceived as Ugandan cuisine, part of Ugandan cuisine oba ngenda twala emmere ey'engulu ntwaleko ey'eno ntwaleko eyakyoli ntwaleko mbaale bwentyo different foods different countries ntwala emmere nga yanjawulo kisinziira gye ndaga kati for example bwe twali tugenda India omwaka guno tetwatwala ey'engulu nyangu yakukola naye tebeera very unique kubanga abasinga bamanyi peanut oba odi bagimanyi kati awo oba olina okunoonya ekintu ekyenjawulo kye tulina nga bambu shoots malewa abasinga bazimanyi nga mbisi naye tebaziryangako nga ziri dry
kati awo otwala ekyo ekintu ekiri unique n'ogenda kisinziira ensi gy'oba ogendamu kati bw'ogenda Nigeria ekinyebwa yes gyekiri bw'ogenda ne Togo ekinyebwa gyekiri naye si bwe bakifumba ebyabwe bibeeramu kamulali ate ebyaffe tebibeeramu kamulali so bw'oba otwala emmere osooka kumanya ensi gye ŋŋendamu n'emmere gye ntwala bw'oba ogenda mu Europe era naye ogenda n'emmere eri unique to the European people then eno kisinzira bw'ogenda like Kigali naye ofunayo emmere eyaffe abanyarwanda gye batategeera oba gye batamanyi n'olyoka ogitunda eyo. Okay. Tulina Munnayuganda tulaba olunaku olwaleero nga amaze maybe emyezi n'emyezi oba emyaka n'emyaka nga talidde ku mmere ya kinnansi nga buli wagenda oba mu restaurant asaba fast food chips maybe liver chicken but prepared in another form also curiosity and exploring like njaga kati eyawano njaga kulyako ku mmere ey'aba China ey'aba Japan ey'aba India ndabe webiwooma golowooza emmere eno fast foods and food from other countries Chibera threat eri Ugandan cuisines? No, because we have a very rich cuisine. Nti emmere yaffe nnungi nnyo naye nga bwe nakunyonyodde enfumba yaffe nti bw'oba ogenda fumba emmere kuba abazungu bano emmere yaabwe bagipima buli kimu n'amanya nti mugendamu omunyu gwenkana bwe guti akatungulu kenkana bwe kati ffe tumala gasuulamu nti tetutwala omuntu tateekamu budde ekintu ky'okukiwa obudde n'agamba nti kino ekinyebwa kankiwa obudde kye bwetaaga okuvaayo obulungi okusobola okuwoomera omuntu kati ogenda okulaba nti abasinga bamala galya oba yeyo emmere gye tulina okulya naye tebateekamu like ffe abafumbi tetutaddeemu omutima okumakinga sure nti eno emmere tugikoze esobole okukompitinga ne bano abazungu kyekyo kye nakugambye kyenkola nti nja kulaba ekijanjaalo kino oba ndabe ekinyeebwa kino ndabe mama waffe bwe yakifumbanga jjajja waffe nga bwe yakifumba nkikyuse nti oli bw'ajja okulya tajja kusaba mmere ya muzungu wabula ajja kugamba anjagala kino ekinyeebwa kubanga nkikyusizza okutuuka ku mutindo ogw'abantu gwe basinga okwagala n'olwekyo sirowooza nti emmere yaabwe esobola okubeera threat rather eri ebeera how do I say it's an addition, it's like a support to our cuisine kuba ekuyamba nogamba nti omuzungu bw'aba ayagala okulya ekyennyanja nga yakimanyira kiri bwe kiti naffe tulina ekyennyanja bwe kiti ojja kuddira ekyennyanja kyaffe okwate eky'omuzungu ky'amanyi ekirungo ky'omuzungu ky'amanyi okyongereko ku kyennyanja kyaffe osobole omuwa ekintu kyasobola okulya naye nga kiva mu Uganda tekivudde waabwe odidde ekyennyanja kyaffe n'okusaayo ebirungo by'oli n'oteekako bitono naye ng'ekisinga obunene ekyaffe ekye Uganda kyekiriwo. Golowooza Abannayuganda tukoze ekimala okukangeza okupreservinga traditional recipes because kati ogenda mu maka g'omuntu ng'okyadde nagamba nono jjajja wange yanjigiriza nti ekinyeebwa nkifumbira mu box ate ne kivayo bwe kiti mu bbanga bweriti nga weyogedde ku bbanga n'enfumba byawukana kati waliwo ekijanjaalo oba ne bateekamuko omuzigo oba ne bateekamu ebintu bya green nakati biki golowooza recipes ezo tuzipreservinze ekimala oba naffe kati tuli wild tumala obudde tetulina tugenda sooka tumulemu katono nnyo bwe tunaakomawo ate tweyongereyo ne ekyobulambuzi ekyemmere ekya Uganda wano kitulina. Kale ssaawa 3:31 okyali ku maaso mutya Rosform Uganda abakozi b'enfaliso emirungi ddala balina enfaliso high density mattress n'enfaliso ebika ebirala bye bagenda nga bongeramu omutindo okulaba nti Omunnayuganda alumizibwa omugongo Omunnayuganda akuliridde mu myaka nga bajjajja baffe abakazi ab'embuto omwana omuto ffenna balina emifaliso gye batukolera munange ogenda bugenzi ewa distributor n'omugamba nti munange oba mu dduuka lyonna etunda enfaliso n'omugamba njagala mfaliso nga gukola kino na kino na kino gyonna bagirina and the other number one makers of comfortable mattress naddala nga bwe bagamba nti Rosform ensi y'ebirooto ebirungi ge mazima bambi ogenda mu nsi y'ebirooto ebirungi nga bwe base
Kumpalizo kwa Rose from Uganda. And of course, bio oil for itchy, dry skin, stretch marks, and all that. Please grab yourself a pack of bio oil. Waliwo doctor yali wano ku show nangamba kino mune bio oil okubeera effective obulungi nnyo mukosa naddala nga okyayina omwana mu lubuto oba nga balina stretch marks zino olubuto lulagula skin. So when you apply bio oil, you know, by the time you give birth, stretch marks ziba zabula dda. Yeah, those are the sponsors that we have on the show. Thank you so much. And of course, to Sheila Awe, she's akulembeza nnyo ebyobulambuzi mu mmere ayimuka nagenda nava wano Uganda nagenda mu nsendala n'abalaga engeri gye tufumbamu emmere yaffe ey'ekinnansi wano amatooke ebinyeebwa malakawanga akalo akawunga omuceere gwaffe wano byonna n'abalaga engeri mu ngeri ojjo kikola ate asikiriza abagenyi okujja okuva mu nsi ezo okuyingira ko ne Uganda ne balya ku mmere yaffe ate we bajje ne Uganda nga baleta ssente zetusinga okwetaaga uyo tuli mabanja kati wetusuka abantu abo ne bajja ne beeyongera wano kiba kigattako Uganda omutindo ne value, economic value ya waggulu nnyo ddala. Olio tumulidde tubadde tukyogera ku recipes golooza tukoze ekimala okulaba nti to preserving recipes zaffe zetuyina ez'ekinnansi. Nze ndowooza tetukoze nnyo kimala nga bwe nkugambye nti bw'ogenda ku internet saawa zino n'otunula emmere ya Uganda mmere ki tetulina tulinga abatalina identity ate nga tugiyina nti tetutunze nnyo mmere yaffe wabula tutunulira ebirala naye kino ne tutakitunuulira kati n'olwekyo sirowooza nti ebintu byaffe kati ekireetedde abaana baffe obuta appreciatinga emmere yaffe ey'obuwangwa masomero ge tulimu nti ogenda kutunula menu yonna nti eriko tejja kubaako emmere yaffe ya Uganda wabula ojja kusangako sandwich osangeko ebirala naye ng'emmere yaffe tekoze eki teriiwo ate ng'awo wetwandyagaziza abannayuganda emmere yaffe naye lwakuba nti abantu tebagitunuulira bwekityo kati kyekiri kye nakunyonyodde nti bayinza okuba nga balabira nti bali beebase ekiringa okugamba nti omwana omuto bw'alaba nti bw'agenda ewa neighbor n'alaba emmere eriyo amanya nti maama afumba bulungi nti bw'oba tonalaba mmere y'abali oba tomanyi ky'oyina kati naffe tetumanyi kye tuyina tetumanyi nti emmere yaffe esobola n'okuleeta ssente ezisinga ku like economy esobola okukyusa economy yaffe tetumanyi obulungi bwe tuyina nti ekisookera ddala weather yaffe ennungi emmere tebeeramu bipesticides ebeera nnungi nti etuwangaza n'otuwangaza ate n'engeri gye tugifumbamu oba gye twagifumbanga naye ewangaza kati n'olwekyo tulina okuyimuka ffe ng'abannayuganda ne tutandika okutunda emmere ne tutatunda nsolo zokka naye n'emmere ne tutandika okukola ki okugitunda ddala kituufu ekyo kubanga bw'oyogera ku food tourism wabeerawo opportunities ezirimu ndabawoko omulimi awo aleese emmere gyogenda okutambula nayo waliwo awo transport agenda okutambuza emmere waliwo abantu bangi nnyo abagenda ogikipinga mu store okulaba nti teyonooneka so tubuulireko opportunities eziri mu food tourism ekyo nekintu kyokola ekisookera ddala ebwa omulimu nti ojja kuwa abantu emirimu nze ayigiriza ekisookera ddala nange kennyini mpa abantu emirimu nti ngenda muyigiriza okufumba enkya saawa zino abaana nina abawala benjigiriza mu ssomero nti tubayigiriza era emmere yaffe ey'e Uganda n'abanigeria bwe bayinga kati mu September tugenda kukosinga abanigeria nga tubayigiriza emmere yaffe ey'e Uganda nga kasigwa agenze kati bo bagenda okujja bajje bagambe in big numbers naye kati ekibaleese era kuba nagendayo ne mbalaga emmere yaffe kati bajja bagamba kati omanyi katugendere ddala mu Uganda tulabe n'emmere gyekola ki gyeva mutuyigirize bwe tugifumba tuddeyo eri ewaffe naffe tubayigirize emmere yammwe nga bwe mugifumba ate bwe bajja tebagira bwereere bagirako n'ebintu ebirala kati kitegeeza bwe baba batuuka mu Uganda ow'emmotoka anaabatwala ajja kugobako ssente agenda obbalambuza mu katale
agenda kukwata ku ssente atunda emmere mu katale agenda kufunako ssente oli eyaleese emmere okuva mu faamu n'agireeta mu katale naye agenda kufunako ssente kwegamba ogenda okulaba nga chain namba nti buli omu owa transport ow'ewaka buli omu ate ne bano be tuyigiriza nti omuntu omu arepresentinga family namba bwensikiringa ono omuntu omwana omuto oba omuntu omukulu agenda ayigirize family ye namba ate bwe tumuwa omulimu kitegeeza agenda kuliisa family namba. So that is the way opportunities that food has for Uganda or for a Ugandan. Okay, atuli mkwogera ku mmere oluwombo nduwulira engeri gyeruwunyamuko. Gordon Ramsay, tumumanyi fenna, is a famous world standard chef. Eva yo nagamba kino ensi esinga emmere ennungi munsi yona eggwanga erisinga emmere ennungi munsi yona it's Morocco. Nagamba tino abantu abo balina engeri gye bafumbamu emmere yaabwe nga enfumba tekyuse over the years. Ne bwogenda balina efumbiro amafumbiro ge bazimba bunga bakoleramu baking bakoleramu steaming bakoleramu byonna balina amafumbiro ag'enjawulo balina spices ez'enjawulo and have been consistent. Nti bwogenda e Morocco ogenda sanga ekyo ekintu kiringa ekigaatigaati ekyo ogenda sangayo emmere eringa eyaffe ebitogotogo so naye ate neyo country badde consistent in their food tourism. So kyembuuza ffe nga Bannayuganda tusobola kweyongera tusobola kuyigira ki ku mawanga ngaago Italy nakimanya nti balina mmere bwet France Nigeria Congo nga bayimidde ku kintu kimbali consistent naye ffe Uganda nga wagambye twali tetulina identity bulungi tumanyi ki tugwawa Rolex yeyaffe which is wrong matooke so anti olaba ebintu ebi-influencinga ebeera media ebeera masomero lwaki nesibako ebyo ebintu ebibiri nti media bwevaayo netangaaza ekintu kati bwolanga Rolex bwe yamanyikiddwa mu Uganda mu nsi yonna kyava mu media nti bannamawulire mutwegatteko musobole okutambuza kino ekintu temutambuza Rolex yokka mutambuze emmere yaffe yonna ne tudda ku masomero nti ffe nga abalina amasomero ebyokufumba oba agayigiriza ebyokufumba tubayigiriza emmere yaffe oba tugamba nti bagiyiga dda bagiyigiriza ewaka okitegeera kubanga kati Abafaransa Abamorocco bonna b'oyogerako oyiga emmere yaabwe obutabo bwabwe weebuli nti ojja kusanga akatabo nga kaliko Mexican food ogenda kulaba akalala nga kaliko maybe food ya France kwegamba nti zino ensi ez'enjawulo zizze zikola ebintu ebisobola okupromotinga emmere so kati naffe kye tulina okukola is okwesiba ku media oba abamedia okutwegattako etupromotinga kino nti nange nga bwolaba nange ngenda mu nsi zino nentunda emmere yaffe naye bantu bameka abagenda okumpagira nti bwe tuba tugenda mu nsi kati juzi twavudde India ne tuwangula naye mmere era it was a Rising Star. We got an award on behalf of Uganda for Rising Star. My student yali Rising Star ne bamuwa ekirabo Rising Star mu byokufumba ate neyo gye twalaga naye era twatwala ki emmere yaffe ya Uganda naye ogenda okulaba nti ne bw'obitwala tebagenda kuwa attention nnyo ng'omuntu eyagenze okutwala maybe alina ekirala kyatunda ebweru tajja kufuna media attention enyingi ate ng'eyo media yejja okukyusa emmere yaffe nga Uganda okiraba kati n'essomero bw'oba oyigiriza abaana kalikiramu yaffe erimu emmere yaffe oba terimu mmere yaffe kubanga kati amasomero gonna ogenda okulaba nti newe bayigiriza emmere ate ne tusigala nga tubayigiriza ebyaffe bajjajja baffe be bakola ki bye batuyigiriza nti n'otegeera ku ziini nti bweyogamba luwombo lwaki Abaganda bakolanga bwe bati lwaki basiba bwe bati kyama ki ekiri mu lulagala kyama ki ekiri lwaki akozesa olulagala lw'oluwombo nga takozesa luli olulagala kati ebyo byonna mu masomero gaffe tulina obiyigiriza abaana kubanga nga bwe bagamba charity begins at home
bw'oba tomutaddeemu omwana oyo oba abaana betuzadde ne tutabateekamu ekintu ekyo ekyeyo emmere tebajja kukula nga bakimanyi era bajja kisuula ebbali. Kyova olaba kati tetuyina nnyo abaana aba appreciating emmere yaffe ey'e Uganda nti olw'okuba amaka agasinga tetuyinamu emmere yaffe ey'obuwangwa tuyinamu ey'abazungu. Bw'ofuna akasente omuntu ng'afunyeeko akasente akatonotono tugenda kuleeta chipusi tuleete chikeni tuleete ebino ebirala naye ne tutabawa mmere yaffe. Naye ndowooza kiveera kuli okugamba nti tetugitadde ku mutindo okugenda ogikola nti ekompitinga ne bano abazungu tugireseeyo nga bwe yali. Soko kinyonyoleka ekyo ku mutindo guno ogw'abazungu gwe bandirabiddeko ne bagaa nti emmere ennungi mutindo mpayo ekyokulabirako ng'engeri gye tusavinga essowaani kati etooke n'osulawo etooke n'otolawo ejjuuni twanagambye nti ndi president wa African Gastronomy nti omulamwa gwaffe gwa ku making sure nti emmere yaffe bw'ogenda ku KFC osobola osaba akatogo tupromoting ekyo nti omuntu asobola okulaba nti akatogo nako kasobola okutundibwa mu KFC kati okusobola okubeera ku KFC mu restaurant yonna kale ennene serving mu nsi zonna gana ama restaurant ag'amaanyi nti okusobola okubeerawo fe abannayuganda ate ne gavumenti nayo neetuwa omukono kubanga jjukira oli bw'aba agenda tandika restaurant bw'aba agenda tandika mateeka ki agamugamba mulimu etteeka erisobola omugamba nti buli menu yonna gy'oyina kakutambulireko emmere making sure nti kuliko emmere y'omunnayuganda ekyo nakyo kiyinza okutwongerako kubanga kati hoteeri ezisinga zojja kusanga nga bonna tebalina mmere yaffe bonna balina ey'abazungu kakitegeeza bw'ogiwa emyaka 5 myaka 10 emmere yaffe ejja kuba tekyamanyikiddwa tuba tetukyalina identity olw'okuba abantu abavunaanyizibwa ku ekyo tebateekamu maanyi okumaking sure nti kuzini yaffe erabisiddwa everywhere. I like what you've said. Nkyagadde nnyo okulaba nti gavumenti esobola oteekawo enteekateeka bwetyo n'enteekateeka nti buli restaurant kale ne bwoba osavinga Chinese food or Japanese or Indian or whatever at least mubeeremu incorporate mubeeremuko emmere yaffe y'ekinnansi. Lwaki nti waliwo abagenda ate okuva eri mu nsi endala ate nga bajjidde ekyo ate nga ne batakisangawo ate frustration ate n'esente ne batatuwa so it's a chain of supporting each other. Weewaawo ndabye n'enfumba because kati waliwo ebintu ebize bikyuka twafumbiranga ku kyoto of which mu kyalo of course tukyalinayo ebyalo nga traditions nga tukyafumbira ku byoto naye of course technology and innovations zizikyuka waliwo stove pressure cooker manya gundi bingi naye kati golooza enfumba engeri bino bikyuka ne tuva ku sigi ne tudda ku kuuka ne tudda ku pressure steamer simanya biki ebintu bino does it change the way the food tastes? Yes, it does. It does? Yes. Oh, how? Emmere efumbiddwa ku nku si yemu n'eyesigiri ate si yemu n'eya gaasi stove ne stove eya stove oluusi kiba kirala muko then emmere efumbiddwa ku nku jjukira nti zino enkuba oziteekamu ogwo omukka gugendamu muki mu mmere kati bw'okwata emmere gye nafumbidde ku gaasi n'eno gye nafumbidde ku nku tesobola kubanga yeemu kubanga akawoowo kanjawulo ate buno obuwoowo bwonna buleetera flavor kiringa okugamba nti ennyama enkalirire nga totaddeeko bikuta n'endala ng'otaddeko ebikuta ey'ebikuta ejja kubeera more flavorful then eno endala ejja kuba flat so buli method yonna gy'okozesa mu kufumba ereeta enjawulo ekyenjawulo mu ngeri emmere gyetestinga tukumye tutatesita okubeera ng'ekyali ku mutindo newankubadde enkozesezza kuuka newankubadde enkozesezza innovations eziriwo empya that support cooking nkumye entakalika recipe kubanga walwadde oŋŋamba ensomesa gye bakozesa mu kuuka nti kati omuntu asobola oteekako omuliro mungi nnyo ate emmere n'esirira oba akayira akatono naye n'okuuma ate ebirungo ebiri mu mmere nga bikyalimu. Njigiriza nnyo abaana okuddayo ewaffe
bajjajja baffe be baafumbanga nti tuzzeeyo tutya n'obuza maama wo baali bakola batya firinda like ey'abatooro bagikola batya ate lwaki mwali mugikola bwe mutyo for example bw'otunuulira oluwombo nti lwaki mwali mukola emmere yammwe bwe mutyo titwali twagala kufuna bwekiti kati bw'omala okutegeera ekyo nawe bw'ojja eno ku gaasi omekera sure nti ogenze ku ekyo kyennyini kye baali baagala okufuna nti bw'omanya nti ebikuta bireeta akawoowo then naawe ebikuta tobisuula era bisigalawo okitegedde nti buli mmere yonna gy'ofumba manya lwaki baakikolanga bwe batyo kati abaana bayigiriza nnyo okuddayo ku mulamwa gye baali kati n'akozesa gano amagezi ag'okubeera omufumbi n'ayongerezaako n'amaintaininga kiri ekyaffe ekyabamama baffe kye batuyigiriza ate nadda na kino ekyayize ng'okubeera omufumbi okitegeera then n'abyongerako n'abigatta then you preserve it or the flavors. Okay. Ngoloza government yakoze ekimala okulaba nti it equips you very well. Ogenda ku presentinga gwanga ddamba. Oliko tiimu gy'ogenda otambula nayo. Do you get facilitation? Number 2, ngoloza abantu abalala they would have done the same thing, but I don't know what the challenge is. Twandifunye abantu abalala bashira abalala nga babiri oba asatu oba ataano naye obuzibu buliwa ngoloza obuzibu buliwa. Financing. Yes, because not so many Ugandans will afford oba siba na Uganda bonna nti bajja kufuna sente esobola bandyagadde okutambula naye tebalina sente kati ezibamala balina sente naye esente ezimala okusobola obatambuza ate ne balaga Uganda kyeyina nti oluusi bwe tuba tukola bino ebintu gavumenti tejja tutuukirira ne bwe tubatuukirira ebipapula bijja kubulira awo tojja tegeera gye byalaze kyosalawo n'ogamba kandi neeteekemu nze nkole ki promoting eggwanga nkikole nganze gavumenti bwebezze well and good bwebateze nga tubeerezaamu ng'opromotinga eggwanga lyo naye sisuubira nti oyinza okulaba nti maybe tebagitaddeeko muti like attention y'amaanyi nti bamanye nti emmere kyabugagga bayinza okuba nga tebakitunuulidde mu aspect eyo batunulira mu birala ate ng'emmere kintu kinene nnyo n'olwekyo bwe tuba tugenda tetufuna any support tewali support sifunangako ku support yonna era oluusi mba njagala nnyo nengenda n'abantu bange mu Uganda Professional Chefs Union tulina abaana bangi balina skills bandyagadde okugenda naye nga tasobola ate kuva ku mulimu agende bw'avaawo bajja mugoba oluusi ate ne bwaba tebamugobye tebajja muwa ssente ezinamutwala eri okumusustain to facilitate them so n'olwekyo tetufuna any support from government. Nengoloza wandi baddewo weri kubanga bwebanga bagiwadde budget ya 567 billion. Yes, definitely they would have actually created that space for us. Ngoloza wali esuubi eryokulaba nti ngati nga bw'okyogeddeko tukyaza ku maaso mutya because that's the reason why we have such programs nti abakulembeze be babanga balaba ne balaba ebituli biriwa obuzibu buliwa then ne basobola okwengeja obuyambi bwandibaddewo facilitation nebeerawo kubanga kati ekisookera ddala singa tubatuukirira sigamba nti batutuukirire wabula naffe tusobola obatuukirira naye bwe tubatuukirira tebatulaba nnyo nga abazze okukola sente but rather looking at the bigger picture, not the selfish part. Because in this instance, I'm not looking at me. I'm looking at Uganda, the treasures of Uganda that we have in the food industry. So, ebintu bwe bityo bisobola tuleeterawo sente. Ate ne bicreating omulimu nze kyentunuulira is okusobola okuwa omunnayuganda emirimu egiwera ate nga giva mu kufumba kubanga okufumba kyekintu abantu kye batunuulira ng'ekitagasa ate ng'ekyekisobola okukyusa kisobola okubaako percentage ekikyusa ku economy tolaba kati omwanyi tugunywa
ate nga kyakulya. Yes. So emmere so it's a big export. Yes, it's a big export. Yes. So emmere kintu kinene nnyo nti Uganda bweba ekitunuulidde eba esobola tourism sector esobola otusupportinga ne bakola naffe ne tubalaga kye tusobola okukolako nti tusobola okuleeta ebintu bwe biti ne bwe biti buli munnayuganda n'akigobamu ate naffe ne tukigobamu. Okay. Ofunyemuko obuzibu mu challenge mu guno omulimu because otambula ne tiimu nnene otambula n'emmere because sometimes flights oziraba nga bataddeko limit ku kilo z'otambula nazo so it's expensive to actually travel to and fro. You know, and everything that is within the team and everything. So go chikola otya ate buzibu ki bw'osanzeemu maybe perhaps Uganda band supporting bate. Airport. Oluusi airport batusumbuwa nnyo nti emmere eno biki by'olina obiraga ogenda kubitunda ate nga togenda kutunda emmere gy'oba otutte oba togenda gitunda then ogenda okulaba oluusi kilos like you said olina ogula extra kati nga India bw'otuuka India gundi flights the in flights zibeera small kati olina okukendeeza emigugu gyo kyokka nga emmere yo eringa kilo 5 ate olina okuguma nti kati India nali nina okusasula gundi nasasula extra charge kubanga byonna byetaaga bwe mba sibiina bajja kufumbira ebintu in fact bw'otuuka nga baagala gezaako ku mmere yammwe agenda okukola amatooke nga takitegeera n'akatono so oba olina okutwalira ddala eyo emmere kati buzibu bwe tusanga oluusi nosanga kilo nyingi ate olina emigugu egyo gyonna oluusi osanga ntambudde nzekka so olina okutambula n'egyo emigugu bakulaba olina ebisuitcase alowooza wakoze shopping naye mujjuddemu ki abantu bali receptive ekimala. Are they excited to know the Ugandan cuisines and how they are prepared, why and how and everything? Yes, they are very excited. Chovola banakugambye wali nti because of that excitement aba Nigeria bali mukujja aba like bazze bangi bali mukujja okujja okulaba emmere yaffe mbayigirize bali bantu 15 bali mukujja mbayigirize emmere yaffe eno tugifumba tutya so that is all that is coming from the excitement gye bayina eri Uganda okulaba emmere yaffe. Okujja kw'aba Nigeria wano ate naawe wasooka n'ogendayo n'obalaga enfumba yaffe ekinnansi kati nabo ate bali mukujja I believe nawe olina ettaffaali ddene nnyo nnyo ly'ogatta ku ekonomi y'eggwanga gwegashira ahabwe ebitongole ebyenjawulo byokulira ebiri mu promotinga ebyobulambuzi mu Uganda wano. Omunnayuganda atulaba olunaku olwaleero ku mwasise mutya NTV ne ku Spark TV akuli ekyokulaba nti somehow indirectly or directly supports what you're doing. Ekisookera ddala is twogere ku mmere yaffe nga ffe sinze nzekka twogere ku mmere yaffe mu hosting shows more like this where we can talk about the food oba tusobola okwogera ku mmere eyo bwe tuba batuukiridde nga twagala genda tulinako abalala bwe twagala tugende nabo mutuyambe with the support of financial support especially for tickets and that food itself oba oluusi olina product gyoyagala tutunde nga ya Uganda ng'ogituwa tugitwala. It is my joy when I take a Ugandan product eri okugipromotinga so Uganda asobola otwegattako nga alina products eze Uganda ayina ebintu ayina abaana bayagala okuyigiriza tusobola obayigiriza ayagala okuyiga okufumba ebyo nabyo byonna tusobola kugamba atwegattako nti ebintu bye tukozesa n'atuwa bye tukozesa na maybe ayinza otuwa bye tukozesa ayinza okutuwa tiketi bingi nnyo byasobola otukolera. Bawulidde kansuubire abananga akadde keeko baba katubasiibule shira ogamba obusembayo to Ugandans. Mbulya nekyofunyeemu ng'osiibula just mbulya kyofunyeemu kino ekintu mu kino ekintu kyenkoze nkifunyeemu nnyo nti nsobodde okumiitinga abantu ab'enjawulo engasse n'abantu nti nsobodde okuyigiriza ekisinze okumpa amaanyi nnyo okuyigiriza abantu kwe kusinze n'okucreating emirimu gya Ugandans like I've created jobs for Ugandans and that is what I'm proud about. Yes.
kale tuyanzege Bri in the Spark TV control room sebakijje mwebale nnyo magoba abadde ku camera tuyanzege munange Ross from Uganda yabadde wamu naffe Bio Oil tetulekeredde mwebale nnyo kulaba nti mwasi mute ekyali kumpewa ate nga yigiriza abantu era nga bakumira mu kumanya ebintu ebyenjawulo leero twogedde ku ekyobulambuzi kye bayita emmere eya wano ey'obuwangwa ey'ekinnansi gye tulina wano era n'abagenyi beereese mu ggwanga weewaawo kambagezo olunaku olulungi mukama bankumire mweraba